Ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti eno ye yali enteekateeka y'abavubuka abaali baludde nga bawera nga bwe bagenda okutambula boolekere Paalamenti mu kaweefube waabwe ow'okwoleka obutali bumativu ku buli bw'enguzi obukudde ejjembe. Kyokka enteekateeka zaabwe ab'ebyokwerinda baazirinnyamu eggere. Bangi ku bano baakwatibwa era ne batwalibwa ne basindikibwa ku alimanda e Luzira oluvannyuma lw'okuggulwako emisango egy'enjawulo. Engeri abavubuka bano gye baakwatibwamu yaleka bangi nga banyeenyeza ab'ebyokwerinda emitwe. Kati olwaleero abavubuka babiri abeeyita East African Gens Uganda Chapter babaza ekiwandiiko ne bakitwalira akakiiko akalwanirizi k'eddembe ly'obuntu ka Uganda Human Rights Commission. Muno mubaddemu okwemulugunya kwabwe eri abakuumaddembe engeri gye baakwatamu ensonga y'abannaabwe ku lunaku lw'okubiri. Kwemulugunya kuno tusabye bakole recommendations, tusabye banoonyereze, tusabye bayise ebiragiro okuli okuta abavubuka abadde beekalakasa mirembe nga bayita mu mitendera gyonna bunnambiro, okulabika nti bayimiriza amagye, military police, n'abantu abatali mu uniform okulabika nti bakola arrests, naddala bannansi bwe nga bavuddeyo ku nsonga eba Ssemateeka. Bwe batyo bavuddeyo ne bawanjagira akakiiko kano kayingire mu nsonga zino ng'ekizimba tekinnaba kusamba ddagala. Twagala akakiiko k'eddembe ly'obuntu kave mu tulo otungi kabadde twebase kubanga kabadde keebise bulangiti ey'ekyoya wakati mu nnyumba ey'ebbaati ng'otukuba tutonyerera. Bano akakiiko bakawadde ensalessale wa nnaku 2 okuba nga bakomye ku bakuumaddembe bano. So tubasuubira okuvaayo bunnambiro bakikoleko. Olwali tuzze tuli batono mu numbers naye singa akakiiko tekavaayo era tujja kwesa eddembe lyaffe erituwa Ssemateeka tuyite abavubuka bonna baggweyo bajje ku commission wano. Bategeezezza nga bwe bakyalina ensonga mpitirivu ez'okwemulugunyako eri eggwanga ng'eno ntandikwa butandikwa. Nga eno campaign si yesoose. Tuli mu process ewandiisa abavubuka emiliyoni ne miliyoni abatalina mirimu. Eyo protest naye ejja. So amagye military police nga nabo bazadde abaana basomesa tebalina mirimu bana respondinga brutally, bana respondinga excessive force. Tukyayina protests ezijje ziri peaceful zibanja abavubuka abali mu makomera ge. Mu kukkiriza ekiwandiiko kya bano akakiiko k'eddembe ly'obuntu kabakuutidde okuyita mu makubo agakkirizibwa mu mateeka okulaga obutali bumativu bwabwe. Tuli basanyufu nti basobodde okuyita mu makubo amatuufu kubanga ffe ekitongole ky'eddembe ly'obuntu fe abavunaanyizibwa ku nsonga yonna ekwatagana n'eddembe ly'obuntu. So kitusanyusa nnyo naddala abavubuka bwe bamanya nti gano ge makubo amatuufu, bano be bantu be tulinaako obuddukiro gye tulina okuddukira. Ensonga zaabwe bategeezezza nga bwe zigenda okutunulwamu. Tumanyi nti ensonga zino zirina okukolebwako mu bwangu, waliwo obwetaavu bw'ozikolako mu bwangu. So ekyo kyo tugenda kikolako mu bwangu, buyinza obutaba bwa nnaku 2 kubanga commission engeri gyekolamu emirimu gyayo nti mu mateeka alina kuba chairperson n'abalala aba commissioners 3. So atejjukira wabaddewo emirimu emirala egigenda mu maaso. Bakakasizzanga n'ab'ensonga bwe baaziraba era nga batandise n'okuzirondoola. Tubadde tuvaayo sigamba nti basooka tu petitioning era n'okwekalakaasa kwali kugenda mu maaso. Directorate yaffe ya monitoring yali ku ground nga egoberera ebigenda mu maaso. So era twakola ne ku lunaku lwennyini twakola ekiwandiiko nga tulungamya engeri eddembe lino lye lirina okukolebwa. Entakera akakiiko kano kazze kasongebwamu ennwe naddala bannabyabufuzi obutatuukiriza mulimu gwabwe ku kulwanirira abatyobooleddwa eddembe lyabwe. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.